Kuno yanjudde ennongosereza mu tteekerefu g'ebyentambula n'enguudo erigenderera okuziyiza emmotoka zonna ezaakolebwa emyaka 9 egiyise okuyingizibwa mu ggwanga. Ennongosereza zino zanjuddwa wamu n'ennongosereza mu mateeka agafuga eby'emisolo mu ggwanga lino, gavumenti mw'esuubira okukuŋŋaanyiza ensimbi ezinaatambuza eggwanga mu mwaka gw'ebyensimbi 2022-2023. Etteeka eribaddewo erya Traffic and Road Safety Act libadde likkiriza emmotoka enkadde ez'emyaka 15 okuyingizibwa eggwanga, wabula kaakano gavumenti yagala kugoba emmotoka ezo ezisigaze zitannaweza myaka 9. Minisita omubeezi w'ebyensimbi Amos Lugolobi yayanjudde ennongosereza ezo mu Paalamenti, agambye nti emmotoka enkadde zibadde zisusse okwonoona obutonde bw'ensi olw'omukka omukyafu era ogw'obulabe oguva mu mmotoka enkadde. Bwebeera mmotoka emu ogamba nti kale naye abantu baleeta emmotoka nnyingi, kubanga ezo ezivaamu obutwezi enkadde amawanga gali ge gasinga okweggyako zigaguze Abafirika bo abatamanyi butwa buzirimu. Naffe wano mu Uganda tuzze tujja mpola mpola, tubadde ku myaka luli emmotoka myaka 15 ng'eyingira. Kakati mu nteekateeka eno twongera okukendeeza ku mmotoka enkadde. Kakati tugamba esukka emyaka 9 eyo tejja kuyingira wano mu Uganda. Mpola mpola kugamba abantu tugenda tubatwaliriza mpola mpola bagule emmotoka empyapyako. Ate oluusi abantu balowooza mbu basevinga nga baguze agamotoka agakadde nnyo. Gy'okoma okugula emmotoka enkadde nnyo n'omusolo gy'okoma okubeera omungi. Ekitongole ky'eggwanga ekiwooza ky'omusolo Uganda Revenue Authority ng'ennongosereza mu tteeka lino tezinayisibwa Paalamenti kyalabuliddewo dda abayingiza emmotoka enkadde mu ggwanga lino nti balina nsalessale wanga nnaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omusanvu mwaka guno okuyingiza emmotoka enkadde ze baagala. Minisita Lugolobi yawabudde abasuubuzi b'emmotoka abagoberera ekiragiro ekyayisiddwa ekitongole ekya Uganda Revenue Authority, n'agamba nti n'ezo emmotoka ezinaaba ziri ku lugendo nga zijja kuno nsalessale ono w'anaatuukira sizakukkirizibwa kuyingizibwa ggwanga. Notisi eyo URA yagikuwadde essaawa eno oleme kwodalinga mmotoka esukka myaka 9 kugamba zigenda okubeera nga 1 July nga tojja wano n'ogamba nti ate nze saamanya saategedde. Yageze public yakuwadde notisi nti kati tokola order. Tukyali mu mwezi gwa 4 gutandika butandisi, mu mwezi ogwokuna gwa 5 gwa 6 olina emyezi 3 mu bbanga eryo emmotoka ne bweba Japan eba etuuse wano togenda kuwa excuse nti nze saamanya mmotoka neerwawo. Bagenda kugamba bugambi ng'erikyalina Mombasa nti eyo teyingira Uganda, emmotoka yo gizzeeyo. Omubiri gwe yabadde Speaker wa Parliament Lokoli Oulanyah Gutwalidwa Mumakage Muyenga mu Kampala enkyaleero okuva mu maka ga kampuni eziise ya A+ gye gubadde okuva ku Lwokutaano lwe gwaleetebwa mu ggwanga okuva mu Amerika gye yafiira. Mumakage Muyenga omubiri gwa Lokoli Oulanyah gwakubeerayo olwaleero n'enkya ku bbalaza ab'oluganda lwe n'emikwano okumukubako eriisa evvannyuma. Wajja kubaawo okusaba okw'enjawulo n'okwebaza Katonda olw'emirimu n'obulamu bw'omugenzi. Ku Lwokubiri luno nga 5 Apuli omubiri gwa Oulanyah gwakutwalibwa mu Paalamenti ababaka basiime emirimu omugenzi gye yakolera eggwanga. Olwaleero ogweze omwaka mulamba Bukyange yali Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Supreme Kizito Lwanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Ekereziya mu nsi yonna Buganda ne Uganda yonna byagwamu ekikangabwa ng'ennaku z'omwezi 3 Apuli omwaka ogwedde 2021 amawulire bwe gaafuluma nti Ssaabasumba Lwanga afudde. Kyali kizibu nnyo okukkiririzaawo omukadde ako kubanga tewaaliwo biwulirwa nti mulwadde ali ku kitanda bamusanga mu nnyumba mwe yali asula ng'afudde. Uganda yakubwa encuku ey'amaanyi kubanga ku lunaku lwe yafiirako eggulo limu nga 2 Apuli yali yeetabye mu kutambuza ekkubo ly'omusalaba ng'ali wamu n'abakulembeze b'enzikiriza abalala. Yafiira ku myaka egy'obukulu 68 wabula newankubadde waaliwo okutanka n'enfa ye, abasawo be baategeeza ensi nti yalina obulwadde obwali bumulumira munda mpolampola. Najjukirwa nnyo nti yali omu ku bakulembeze b'enzikiriza bateemotyamotya eyayogeranga ku nsobi ezaakolebwanga gavumenti ya kuno buli yakwatanga omuzindaalo era nga ne mu kulonda okw'omwaka ogwo. Ssaabasumba Lwanga yavumirira nnyo ebikolwa eby'okulinyirira eddembe ly'obuntu, ettemu eryakolebwa ab'ebyokwerinda wamu n'effujjo eryamamira akalulu ako ak'omwaka 2021. Mu mbeera y'emu Ekereziya Katolika mu Uganda leero ejjukidde nga bwe guweze omwaka mulamba Bukyanga Ssaabasumba Dr. Supreme Kizito Lwanga ava mu bulamu bw'ensi eno.
mu kitambiro kya misa ekikulu eky'okujjukira n'okusabira omwoyo gwa Dr. Kizito Lwanga ekitambiro kino kyakubeera mu Lutikko e Lubaga enkya ya leero era kyakulemberwamu omubaka wa Papa eyawummula Ssaabasumba Augustine Kasujja. Chansala w'essaza ekkulu erya Kampala Reverend Father Pius Male Ssentumbwe agambye nti olunaku luno lukulu nnyo mu ekereziya w'Omukama. Tusabira mukadde waffe Ssaabasumba Archibishop Lwanga kati omwaka mulamba kaswanga yafa tumusabira nga tongera okwebaza Omukama Katonda ebirungi bye yamukozesa era nga tusaba tanamutusambulamu obutaggwaawo amutuuse era atuwolereze. Yatukolera bingi ddala okutuyigiriza eddiini okutukulaakulanya ng'abantu n'okutwagala byonna tumukwasa Omukama Katonda amuwe ekimu ekitaggwaawo naffe atugumye ne famire ayongera okugigumya kubanga okufa kwali kwa kikangabwa ne Katonda enteka za Katonda buzityo oyo yamutuwanga ekirabo era amutuuse mu bulamu obutaggwaawo. Mwenna mwetaba okumusabira Omukama abeere nammwe. Mu mbeera y'emu Cathedral Administrator wa Lutikko ye Lubaga Reverend Father Kiriz Mayanja agambye nti omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga wakujjukirwa nnyo olw'ebirungi bye yakola. Mu bingi bye tujjukira ku Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga mwe muli okuba nti yali musaale era nga kayingo mu kutumbula omwoyo n'omubiri ogw'omu. Olaba ngombo ye yali ola eti labola ut habeant vetam nti weegayirire nga bw'okola osobola okubeera n'obulamu mu bujjuvu. Yakubiriza nnyo abantu ebintu ebifa ku mwoyo bakulaakulane mu by'omwoyo ate n'abakubiriza n'ebintu ebinaabakulaakulanya mu bulamu obwa bulijjo. Yatandikawo projects nnyingi nnyo nga weekembe n'ebirala ebisitula embeera z'abantu. Yali muzimbi nnyo, yazimba essaza ebizimbe bingi, yazimba Kasana Luweero, yazimba Namugongo, yazimba Bazilika ey'Emunyonyo. Yakola kinene nnyo okulaba nti Namugongo afaanana nga bwali kati. Bino n'ebirala bingi nnyo bye tumujjukirako, naye nga mu byonna yalwanirira okutumbula omuntu omulamba, omuntu okukulaakulana mu by'omu ate ne mu by'omubiri. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mix akanzaali akawembaazo obuwoomi obusukkulumu nga balina Sahara tangawizi tea amajaani agawa chayiwo eddekende. Kimenya mateeka okunoga emmwanyi ento ng'omuwabi wa gavumenti David Bakista Bakibinga bw'annyonnyola. Omuntu yenna asiŋŋaanibwa nga yanoze emmwanyi ento okuva kikolo ky'emmwanyi azagwa n'aggomola era ekibonerezo kya bukadde bubiri nibwo okusibwa emyaka 4 oba byombi. Laadiyo ya Kabaka Kyabasa Fama etendereza emirimu egikolebwa essomero lya St. Peter's SS Bombo Kalule okubangula abayizi b'eggwanga n'okubayigiriza okutambula nga bali mu buwangwa n'ennono. Bino bibadde mu bubaka Ssenkulu wa Kyabasa omukungu Mike Kawoya Mwebe bw'atisa akulira ebitongole by'amawulire ku Kyabasa omukungu Godfrey Male Busuulwa ku mukolo essomero eryo kwe lyaniririza abayizi abapya n'okuggulawo ekisolo ky'abayizi abawala. Omukungu Mike Kawoya Mwebe atendereza nnyo omulimu ogukoleddwa abakulembera essomero eryo okutuukiriza ekiragiro ky'amasomo gi eky'okubangula abaana mu buwangwa bwabwe n'okutumbula enkulaakulana. Abaana abaluddwa mukuume empisa mukuume obuntu bulamu temusoza St. Peters essomero lya Kabaka musomero mu ssomero lya Kabaka likulembera musajja waani wa Kabaka muli baana baani ba Kabaka muli bayizi baani toswazanga Kabaka wona woli boolaze yagala Kabaka yagala eggwanga lyo yagala buli kimu. St. Peters ekutte ennaku z'omugamba kati waggulu eyo mu nteekateeka ennungi. Nja kubaza abasomesa omulimu gwe mukoze abantu abo kanga abo agambye nti kati saazo nziba lyawaawo kati mbu tebalina magezi kati saawa kino naye gye bujja bajja kuba n'amagezi naye ne mubakwata mu mbeera ze balimu okutambula obulungi. Omutandisi w'essomero lya St. Peter's SS Bombo Kalule era nga ye mwami wa Kabaka w'essaza Bulemeezi kanga omulangira Ronald Mulondo yeeyanzizza amasomo gi olw'okubeera omusaale mu kutumbula ebyenjigiriza ne yeebaza ne CBS olw'okumuweereza obulungi pulogulaamu ezibangula abantu n'okuzimba eggwanga. Amaanyi g'Omukama ge gakola wano mu buli nsonga. Amaanyi amala gye gava
agazimba St. Peters eno okuuka eri amagero tegaliko kubaganya birowoozo. Essomero lino amaanyi gaalyo gava mu obw'amaaso moogi wa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Ssaabasajja maaso moogi era buli kiseera yatetenkanyiza abantu okulaba bayiseewa batambudde batya era banaakulaakulana batya. Ssaabasajja ye nannyini rediyo ya CBS. Rediyo eyo bwe yagissaawo n'etambula emyaka n'agiwa ekiragiro okuteekawo puroguramu ey'entanda ya Buganda. Essomero lyammwe mwe musomera mukimanye nti liyisibuka butereevu mu rediyo ya CBS eyateekebwawo Ssaabasajja Kabaka. Abayizi abapya abasukka mu 1000 be baaniriziddwa mu ssomero eryo. St. Peters SS Bombo Kalule yatandikibwa mu mwaka 2011 oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka okusimba mu mwaka 2009 n'awa ettaka omuzirambazira w'entanda ya Buganda Omulangira Ronald Mulondo kaakano omwami w'essaza Bulemeezi era Kangaawo. Essomero lino lyatandika n'abayizi 27 kaakano lisuka mu bayizi 2400 era nga lyatandika n'eyiika emu ey'ettaka kaakano liri ku yiika 14. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basafama gaagano. Olukiiko oluddukanya empaka z'amasomero eza siniya ez'omupiira ogw'ebigere mu disitulikiti y'e Kampala lukakasizza amasomero 5 nti gayiseewo okukiikirira disitulikiti eno mu mpaka za National Copa Championships ez'omwaka guno ezigenda okubeera mu Arua okuva nga 16 omwezi guno. Kawempe Muslim SS eyiseewo nga yeekulembedde oluzannya olw'okukuba Uganda Matters High School Lubaga mu luzannyo lw'akamalirizo goolo 5-3 eza penalty oluvannyuma lw'okulemagana nga bawalengedde katimba ka munene mu ddakiika 9 mu mupiira ogwazannyiddwa ku ssomero lya Kibuli Secondary School. Uganda Matters High School Lubaga eyiseewo mu kifo ekyokubiri olwo ne yeegattibwako amasomero amalala okuli Kibuli Secondary School, St. Andrews High School Gombe wamu ne Old Kampala Secondary School. Ku mutendera gwa semi-finals Kawempe Muslim yakuba Kibuli SS goolo 3-1 ate nga Uganda Matters High School Lubaga yakuba St. Andrews High School Gombe goolo 1 ku bwereere. Ate mu gw'okusunsula mu ttiimu eneekwata ekifo ekyokutaano Old Kampala Secondary School yakuba Kakungulu Memorial goolo 1 ku bwereere. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Eggye lya Russia liggyeyo n'agombuto litaayiza ettundutundu ery'obuvanjuba bwa Ukraine esangibwa ebitundu okuli Luhansk ne Donetsk Russia byagala okutule ku Ukraine bifuuka amawanga geetengeredde. Amawulire agava mu ddwaniro gategeezezza nti wabaddewo n'okubwatuka okw'amaanyi enkya ya leero mu kibuga Odessa ekisangibwa ku mwalo mu buvanjuba bw'obukiikaddyo bwa Ukraine. Bungereza efulumizaawo amawulire ag'ekikessi agalaga nti Russia emaliridde okwesonyiwa ebitundu ebirala gye yasookera amaanyi kakane gatadde ku bbendobendo lya Donbass erisangibwamu ekitundu ekya Donetsk ne Luhansk. Wabula Bungereza etegeezezza nti kaakano kano kabonero akalaga nti olutalo luno si lwakugwa kaakano kubanga ne Ukraine efunye obudde obumala okweteekerateekera Russia era Russia tegenda kumenya mu jjenje ekkalu nga bwe yali erowooza. Mu mbeera y'emu omukulembeze wa Ukraine Volodymyr Zelensky aduumidde amagye ge nti galumbe ebitundu eby'obuvanjuba n'obukiikaddyo bwa Ukraine okukuba amagye ga Russia agaamuka ebitundu ebyo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Gavumenti ya Uganda eyanjudde ennongosereza mu tteeka erifuga eby'entambula n'enguudo nga mu kino egenderera okuziyiza emmotoka zonna ezaakolebwa emyaka 9 egiyise okuyingizibwa mu Uganda. Omubiri gw'abadde Speaker wa Parliament Lokoolijje ku Oulanyah Gutwalidwa Mumakage Muyenga mu Kampala enkya ya leero okuva mu maka ga kampuni enziise ya A+ Emengo gye gubadde okuva ku Lwokutaano lwe gwaleetebwa mu ggwanga okuva mu Amerika gye yafiira. Olwaleero gweza omwaka mulamba bw'ekyeyali Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Eggye lya Russia liggyeyo n'agombuto litaayiza ettundutundu ery'obuvanjuba bwa Ukraine esangibwa ebitundu okuli Luhansk ne Donetsk Russia byeyagala bikutulwe ku Ukraine bifuuke eggwanga eri amawanga ageetengeredde. Bannaffe ag'essaawa eno bwe gatyo bye gagenze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja nze Joshua Musaasizi Nsubuga agundegunda omuterega.